Nange no, besides that kuvadda buba nedda kuvadda buli omwa mulengera history yange toyina mumweru oli kubaka lenjini ba bobu bakagongolo Adamu no muddugavu kale lero Maya 19 tugenda bera ku Freedom City jango bagere bayimbi ba Uganda tubebaze kupanga muwagidda aba Nigeria muwagidda bayimbi okuva mu mawanga agenjawulo ne jango bagere ku BBSKATI Kampala Boys ayimba oluyimba ngo lutegeera adenga tebazze buzi kubajja mu kasente naye kibakikoze ekyetaagisa okubeera ngo jjano bawagira be bayimbi abayina enyemba mu COVID ezisukkoba mu 3 bali ne kimba kya mundaawo era be batwetula omwalo we kutufuukira obuzibu be bafutu mwalo paka kati akyatufuukidde obuzibu so jango berenga wagira Kampala Boys bana ava bajjagenda ke jinja bajjagenda ke Ruwero nenga ku Freedom City gina bere mutwalo gumu vya epic gina bere mitwalo 3 tebe gina bere yakakadde kamu jango berenga wagira B2C abazadde no show bambi omwana osobola boba mwana uyagala mutwala ko out no show mwana asobola ojiginda jango berenga ato omwagira then wova wawo awogera banga wagira David Talo nga 3 September agina bere wali ku Hotel Africana oginya gina bere mitwalo 3 VIP gina bere mitwalo 5 ate tebe gina bere ya bukadde bubiri kakati abakikwatamu so kubanga totanga kubanga booking table gwe agamba nti neddanze ngende ne wafije tusinga okunyumira mu mitwalo 3 oyimu kateri yakugambako ozina teri yakugambako onywanga teri yakugambako na ojabanga ozisasula nawe we mitwalo 5 ojabanga watozisasula aberuwero abemukono abekyotera abemasaka mujabanga ate mumulabako ye David Daudi Lutalo kabakota ina sene na yaine ekivulu nako lw'omukaaga Kaleka olw'omukaaga luno ngafidde babitusi abanafikira bagende ewa bino byansi byakuleka nadda abanaye bakwati ati yalese bulangu talina buzibu yali avumya kata yebukira abantu bebulaga temukole ensobi ne mutagenda wakabako mugende bambi wabba waddumuna family very happy family I know kale kuwelo olunako olwaleero gira ekimanye njagala okola okikoledde ddala of course nakanwaji yagambye atya biraka blaze ako you know I'm not a pink person sina nnyo bintu bya pink sisagala nnyo yana abaddugavu temunyumira nnyo pink labakale gwe toli muddugavu nnyo wamunyonongokamuko oli chocolate amosologenda kusiyanje blazers zino azili chocolate kiganye kikujjeko kale nteeka akaawo neeri gy'obadde onkanyuganga nga njala kugamba naye nga bwe nalaba mundabirwamu situuka waawo olwakuba kale mbanya kukakkanyukiriza bye nkugamba sijja sobola engeri y'okukkirizisa omukazi kumukkakkanya ngenda kusiyanje ayina blazers zino mu colors ez'enjawulo so ojjambala bwoti so ogikubirako ka dress nze nga just kuba ka panty awo ne ka top ka black oteekeko kigambo panty kyannemye okukkiriza nti esobola obba empale empanvu Ogama underpant. No, it's a pant. Yeah, abina mukala ezenjawulo ate zonna nnungi. I've seen blue, I've seen white, nude, green. So konna kano ka blazer. Oyo kana baita nude. Nude color. That is nude. Kale. Yeah. Then kukagato kana ka pink. Kazara. Mwana nachitende. Yagamba atya. Jali mulungi nnyo abakutumia. Yakalye ngonvuma. Nemba ku set. Naga kala dajja kuyombesa naye ate oli mwannyina kati nze ajja kujjamu abakajja bakulaga tandaga abaavu abireke osobola ogenda ewa Dora osobola omukubirako ku Instagram DH Fashions ayina engatto zonna eza buli kika asobola okuba kufunirayo akagato nalayika bulungiko nga nze bannaye mu mpale banekola nange neeraba ndi smart thank you kale mukama empewo mbugumye sibanja nze empewo enkyusiza ddala timing oli smart oli beautiful oli kavi nja kuvira oba oyite maaso oba oyite mabega naye ng'olina okumpitako kale mukama koonako olwaleero there is an incidence gye nalabye olunaku olw'eggulo sijja ginnyonnyola nnyo kubanga eri mu bantu bemmanyi naye nalabye omwana nga disrespectinga taata we omwana omuto ova kufe abantu abakulu ate nga naffe tekisoboka tekiriyo atandika yabadde around 20 to 21 years nga mugamba ebintu natukana omukolinga out his name omwana wogozaana nakugamba gwe sebogerere nze tokola nsijja tojja kukola bwoti naye nga kati ono omwana every time weyadde afunamu ka space ng'akubira maama we yatuuse n'okuvuma taata we ku ssimu ne maama we nga onoogamba embu eyo naye ate ye yawemudde na buwemuzi
you know like omwana wange wanakwera ngamba embwa mami ekoze bweti ng'agamba kitaawe ne ngamba eno nsonga nkulu nnyo abazadde kye nalowoozezaako first of all omwana aleka akuze awulira nnyina ng'avuma kitaawe whether babeera bonna oba tebabeera bonna akuze akimanyi taata we ali useless because taata yakimpiza nno ng'amugamba I am your dad nga musajja twamujjukiza I am your dad ng'amugamba nedda either mama we nga bayogerawo oba byonna kyabadde akola yadde alina support okuva ewa maama we abazadde omusajja gw'otayagala omwana nga tonazaala omusajja gw'otayagala tomuzaalamu omusajja gw'otawa kitiibwa tomuzaalamu otherwise tugenda creatinga ensi erimu abawumbatuutu erimu abantu batasobola na describinga kiki bali kyokka ate omusajja gw'otawa kitiibwa katonda bw'omufunangamu olubuto awo oba otandikira nga omuwa ekitiibwa kiba kizze oba oyagala oba toyagala ate ekitiibwa muve mumira ebitiibwa mu ebyekampala ekitiibwa si kufukamira kituufu ekitiibwa kyekyo kyoyogera ku muntu nga taliiwo I always tell people omuntu ayinza okugamba panenze bange mutya tosobola kudeetinga muntu gotya you're supposed to respect that person omuntu yenna gweyagala olina omuwa ekitiibwa whether waali whether taliwo oba yakola ki kyonna kubanga teriiyo musiru azaala mugezi era bwe mwali mwenkana size bwe mwali mwenkana obwavu bino tubavuma nti abasajja baavu era naye wali munaku munne otherwise alizadde mwana wa minister bannai nonna abagagga nno bojjeeri mu zikafe bulabula kafe bikoze bitya era sebo baba kirasi kala abafere batera obbeerayo naye era baba bagagga banno era n'oyo omuferere afera gwe omusiru teyalumba mulala before kudda ku musajja n'omujolonga n'omuvumaavuma gwe wali type ye nkyali kyoli you are a match lwakuba hafi abasajja tulina ekintu kimu kirina okuyiga abakyala is a weak gender kakati musajja kikukakatako oluvannyuma lw'okukkiriza nti relationship ewedde okuleka byonna oba omukazi yakunyiza oba yakukosa oba alina kye yakola the moment you realize nti kati mwababiri temukyasobola gwalina okusooka okwerabya because abakazi ekisooka balina ensonyi omukazi bw'asobya atyo okwetonda kyobala abakazi abasinga bakwatira mu bwenzi abamu badduka ate fe abasajja bakukwatira mu bwenzi ero enkyana ne weetonda n'oleta excuse and you move on kakati omusajja obuvuna eddimu lye weetikya erikutikkibwa nga mwawukanye n'omukyala gw'oyinamu abaana kwe kumulaga nti everything is okay buli kimu nakissa ku bbali kati womala omulaga nti everything is okay kyabadde alowooza nti no bwanakubira ogenda muddamu bubi wabadde alowooza nti no alina kyayetaaga ogenda kurespondinga binalabanga response yo nnungi kati ebirala byonna agenda biteeka emabbali ekino kitera okuleetera abakyala okwogerera obubi abaami kwe kulowooza nti waliwo olutalo kakati buvunaanyizibwa bafe abasajja okulaga nti wadde nga twayawukana omwana ono akyalina amakulu ebintu ebisinga okugonza abakyala bye bitone bye batadde ku nsi kati bw'osigala nga omulaga nti wadde twayawukana naye omwana akyakola amakulu naye asobola omuminimizinga ku byayogera wadde nga omukyala kyabuvunaanyizibwa nnyo okurespectinga taata w'omwana mu maaso g'omwana gw'ozaala nnyo kankubuulireko ekintu abakyala kitonde kyamaanyi nnyo era muzimba muteekawo omuntu ku nsi kuno wadde nga tokikola bwomu naye because gw'oli maama olina okuzanya part nnene nnyo mu kino ekintu one I believe era I respect nze okkeera ku makya bwe mba nkuze mama nga mbuulire lwaki bayawukana ne taata wange wadde mba okunnimba wadde mba okumbuulira ki but as a child because ne bakwano bange benda abakuze ne bataata baabwe ne babamma baabwe lwaki owange toli naye ataafa kyaba kiti ate kati nkuze ndi mukazi mukulu so onyinyonnyola munondiira muni bye nandibadde mpaayiriza amazima ne ngamanya omwana omuto kyovula nga twakyogerako ne wano tubeeko emyaka kiki omugamba kiki kyokola ki ekisajja newekikunyiza kita kiri kibbaakyo gwamanya entegeera yaakyo va mu maaso g'abaana genda mu kisenge yombera eyo ebigambo ebyo byemufubutula nga abaana weebali ayina muvi gya creatinga ku kitaawe mu mutwe gwe nafuna kati twalina kirungi kyewali omwogeddeko from day one first of all yagenda otutegeera nga temuli mwenna kati ayina ekifaananyi kyasiiga ku kino ekisajja kyobeera ovuma nga awulira n'abeera nga takyakiwulabawo then mulina ebigambo byemusharing nga mmwe ng'abazadde abaana bange ogenda bonono ogenda bafuula bamalaaya biki bibeeramu mmwe mwemaanyi mumanyi ebigambo byemusharinga kuba muli bantu bakulu
ebyobusungu bwammwe nojja ntandika otuuza omwana nga kitawe yagamba oli malaya kitawe yagamba oli musege toyinza nakusoma oyo musajja omanyi bwe yagamba bw'ati omwana omuto tadeservinga kumanya ekyo naawe kennyini nga maama singa embeera bweti I don't know kiri kyadde so painful naye ate n'ekirala eri abaana bw'okilookinga 18 bw'otandikanga okunenya bazadde bwe kabonero k'okulemerwa akasinga mu bulamu obw'ensi kubanga ekyobugagga omuzadde kyali kuwa kukuwa obulamu buno bw'olimu ng'osobola okutandika okujajinga nti taata teyampa era buli bw'otandika kati bw'obeera mu 18 tandika okukola obulamu obwo bw'okkiriza nti taata yampa bulamu kubanga tata ne ku education nakujjako obulamu kitegeeza togenda kuganyula mu education kakati bwoba otuuse mu myaka ng'otuuse mu 18 ebirala byonna bikole ki obulamu obukola ki obulina waliwo n'abasajja b'osanga nga bakulu naddayo watatawe n'amugamba mpa ebyobugagga nze mpa ebyange nga tonnagenda wakitaawo mugamba nti mpa ebyange gwaba bo b'ozadde obawadde ki oba nawe oyagala baba ku bya kitaawo kitaawo yafuna ku bya kitaawe kankubuulira oyinza olowooza nti gwe kitaawo oba bazadde bo gwe bayisiza oba tebakuweredde bakusuulawo jjajjawo yakuziza buli omu alina emboozi buli omu alina olugero lwe abantu abamu balabye ne ku binene ebisingawo naye omwana yenna ali eyo kyokka ekintu kyetasobola kwejjusa kwe kuyimirira mu maaso ga muzadde wo n'omugamba ebigambo ebitanyuma omumwa guno like keep quiet